w'obujulizi w'obujulizi mukyala Malikera Christine yalirangira ebiwango eyamenya edduuka eryange ennaku z'omwezi 28 yamenya edduuka lyange nga 28 Julaayi ng'ali ne mutabani we Mawanda Vincent ng'ali ne mutabani we era maneja w'ekizimbe ekya Nana Center Mawanda Vincent kyekindeese olwaleero sawa zalinga 8 ndaawo ali mu 8 bili alimu bali budde bamisana nenfuna essimu okuva mu basuubuzi ab'enjawulo Mwami Kayira Mr. Amanda, we will now be appreciating the story of you. You answer the questions multiple so that I'm able to follow correctly. So what time of day was it? bali budde bamisana At what time? zaali saawa 8:09 nenfuna essimu basuubuzi baali bangi nnyo naye Mwami Kayira Godfrey yakubira mukulu Mwandi Rashidi Rashidi yakubira Moses yakubira Kayira called you. Who called you? Marie Joseph Sarah Annette Mwami Sazi Paulo Ngala Moses Tumukunde Christine Kulaishi Kulaishi Muslim Right, it's a Muslim. Owekitiibwa n'abalala bangi bampulira amasimu ne bantegeeza
bambuuza omwami Kalira yambuuza oliwa South. What did they tell you? They informed you. Oliwa yambuuza nti oliwa ne mugamba nti ndi mu kibuga nangamba nti ekiri wano. Nangamba nti ekiri wano omukyala Nabukeera azze ali ne manager n'abantu abalala bangi bali wano ku dduuka lyo. Era bwe nkugambira bino batandise okusala oluggi olw'edduuka lyo. Bw'oba osobola dduka jangu kumpi. Nali nkyayogera naye bwe nti ku ssimu nga ndaba n'essimu y'omusuubuzi omulala naye omulijjera ku ssimu yange nga njogera n'ono ate ono akuba. Kati nga ayogera bw'ati naye nga waali waleekaana nnyo ne mubuuza edduuka eryange lyalimu okusalamu oluggi bwentyo. Nangamba nkugambye bw'oba oli kumpi dduka ojje oliwa koze eri mu kisenyi. Nagendayo. Naduukayo mu bbanga nga siri awala nnyo kuba saali wala nali mu kisenyi kiriraana mu Ggwanda. Ndakikanga ngabi nalekose. This is better sound. This is sound. Nabe nagambye nti essaawa zaali 8 oba 9 kubanga ebbanga liyiseewo kati twezezza omwana. Mu ddakiika nga 2 okuva mu ssimu yali empulira nankayira nali ntuuse ku ssimu. Are you saying 20 days or 40 days?
dakiika 2 20 minutes after what? 30 minutes after. after the call. What time was the call? We were not there. You're helping us appreciate your side of the story. So you have to be very elaborate. We need to understand, appreciate where you're coming from. Okuva mu bbanga bwe yankubirira essimu mwami Kayiira mu dakiika nga 22. So what time did Mr. Kayiira call? Kayiira akwera ku Ssaawa nga 9. After 9 nga 22. Amaze okulinda awo wonna ne bansiba Anything else to appreciate where you're coming from? It seems like this. mukyalo yanfuna suspect okukola Because I have stuck to the point where you've gone to arrest Rwanda, and then denying any participation. Mwamuza kamwe kakuna kama vile kwa Rwanda yegaana kuyeta kuligiramu nasanga kaseera kazibu mwamuza kamwe We shouldn't let our emotions get the best of us. Because without people need to understand it. And if we do not understand it, then we'll not be in position to help. bansonyiwa ekitiibwa n'emikyalo bitamukkulu You have to compose your song. oyagala omukolo gwo ogw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu